ebintu bingi nnyo nti obwesimbu bwe nekyo tekitegeeza nti bw'aba yanobewa omusajja asooka n'owokubiri nti ate tebasobola kukwata mwana soboka kituufu oledde so abawala bye basooka okwogera ebigambo byabwe nze ng'omukyala nabiwulira nga biflowinga naturally ng'omukazi nawulira ng'abaana bagamba onajja yali ayambadde na lugoye bwe ruti nga bonna boogerawo mu gurupu nti yali mu lugoye bwe ruti yali agirawo ati nga boogera ku Hajji naye abantu abakubye ebituli mu nneeyisa y'omukyala nabo baleetaddewo dawuti naye nagamba ekintu kimu omulundi guli nti omuntu bw'ajja mu kooti n'agamba nti oyo yabba enkoko enzirugavu gwe n'ogamba yali njeru tekijjaawo kyakuba nti wabba enkoko wabula kigamba naye n'omujulizi oli naye si wa mazima naye naawe enkoko oba wagikola ki wagibba wadde gwe ssebo yali njeru kituufu omusango gwe babonereza gwakubba nkoko so si kkala yaayo Hajjat bino byonna abadde abikola nga bwe babitugambye naye obuvunaanyizibwa bwa Hajji bwakwejjako kigambibwa nti tabeerangako mu mpisa za bukaba n'omwana wa mukyala we nga bwe mpulira abaana bwe baayogera wali nti yali mu kagoye bwe kati yali ayambadde bw'ati ebyo byonna si byangu kukookinga bantu newankubadde kati bazzeemu ne babikyusa bino ebikyuse ku lwange ye afterthought nga bonoga nti tufudde omuntu bamusibye awo kyangu statement okyuka weewaawo omuntu asobola oga nabadde ndowooza byakusaaga kantere njogera amazima omuntu bamusibye nekyo nakyo kiki kyenva gamba nti kati n'ensonga tekyasobola kuggweramu ffe ba social media ensonga eno esaana kubuuliriza ate okw'obukakamu okw'ekintu kiramu Runesa Properties yeve bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka. Runesa Properties, let's guide you home. It is possible nti ensonga eno eva mu social media ensobola etya kuva mu social media nga bekikwatako bonna tekukyali ayogerera mu social media social media esigale n'ebyo byokka byerina ne kati olwaleero ndabye omukyala ng'atudde awantu ajjeeyo n'essimu ne mufuti gye yamukubira nti mufuti yakkubira n'omulikodinga nga nayo bagipureyinga muki mu social media kati abantu bonna ab'obuntu bulamu batya okuyingira mu nsonga eno kubanga ono omukyala buli amukubira essimu amulikodinga era ate n'agiwaayo mu baki kubanga naye afuba kulwanirira linnya lye kuba bamutaddeko ekyokugamba nti ye abadde ajja muzeego ogw'okubba abaki abasajja kati mu kufuba okwejjako ekyo ayogedde na buli nsonga yonna agiggyeeyo ng'owulira bali bamwegayirira jangu tusayininge tukuwe ennyumba omuntu nga tolina musango gwa kuvunaana lwaki omwegayirira gy'atwala enjuuyo Hajjat Zuula ne Bawe ali mwizeerwa n'abaana baabwe tebasasobola gyemalira yabavudde mu ngalo yafuuse ensonga yaki yansi yonna kakati kiba kikyamu okugibalekera. And in this I want to question, where is the police family protection unit? Where are you, the Minister for Internal Affairs, the one I shadow? Minister, Webyobukumi, Munda Mugwanga, Olua. Where are you, the Minister for Children Affairs? Omukulu Balamu, ngabwe nagambye. Ali kubasibe banupu tukensonga eno emwetagisiza ddala ebimukwatako ate byo tabifana ko tabijjukira na kubijjukira nti ye minister w'abaana
kubanga tusobola kuleka family eno kwetika kati kizibu kino kyafuuse kinene nnyo kyafuuse kinene nnyo kubanga kati kyogerwako ffenna naye nze nalabyemu ebituufu bye bino ebituufu biri nti waliwo omuntu gwe bayita Hajji Ali Mezwera ne mukyala we Zuula era yamuwasa mu mateeka ekituufu nti Zuula yafumbirwa ng'alina omwana era Hajji n'abeera wakisa n'awasa omwana n'awasa omukyala n'agenda n'abaana be era n'atandika obbalabirira ng'abaana ababe ekirungi nti ne Zuula yasanga Hajji naye ng'alina abaana naye n'abamulererako ago mazima amalala omuwala ono bamusobyako nga tanneetuuka ekyo kyo kituufu ekigambo ani yamusobyako ekyo kye tutamanyi awo poliisi minisita awo poliisi werina okuvaayo nebuuliriza naye oba tebannakimanya nti omwana ono embeera gy'alimu kati ennyamiza kubanga omwana oyo leero oyo naye nkyajja kuba mwana muki kijja kukwata ku mwana mulala kati ebigambo bingi buli ayogera abalangira omukyala nga bw'ayagala ssente bayinza okuba batuufu ni kati kijja tuuka ekiseera nga badifayirazi bafuuse bazibu ng'omuntu olumugamba nti oyo yadifayiriza omwana ng'akuteekako bakuvuma mu social media nti oyagala bintu kati ate omusango we gufuuka ogwa social media nkugambye n'atalinaamu busobozi buli awulira n'awulira emboozi ng'afunako oludda ng'adda ku olwo kati enkola eno ejja kuleetera okuba nti olaba twali tusaba palamenti emisango gy'okusobya ku baana abato kooti egiwozesezenga muki mukasirise mukafunda gye bayita mu kamera awatali kamera abaana bano baleme kubeera nti ensi ebalaba kubanga enkya bw'anaafumbirwa tetwagala mwana ono yenisha ayimirire olunaku lumu okusaba akalulu bamugambe gwe kitaawo gwe yasobyako ekyo maama teyakirowoozezaako nedda maama bw'abanga gwawaaba musango tomunenya kyenjagala okugamba nti social media is a real big crisis eri omwana w'omuntu nti kati ekigambo buli wokyogera kijja genda ate yo teyeerabira social media teyeerabira oba myaka emeka bino ebigambo gwe omwana w'omulembe guno alabye omanyi kyekitegeeza okukulira mu kamera bwoti ng'obulamu bwo bwonna buteereddwako kamera nti olwaleero nti oli aboggoledde mwana we nga kimbuna mu social media wonna banange mwegendereze nno social media abaana tebakyalya mmere waka omwana omuwe emmere nadda ku ssimu nascrollinga ngeri emmere bwewola abaana tebakyalya abaana tebakyasoma yefuula asoma ebitabo naye ng'ali mu social media abaana tebakyalaba TV abantu tebakyawulira radio okuli emboozi enteeketeeke ne programs eziyigiriza tebakyabiwulira bifudde abafumbo tebakyanyumya owulidde nti omukyala n'omwami bali awo bali mu mboozi banyumyako batuuka mu buliri ono n'akwata essimu n'atunula sayidi eno nono n'akwata essimu n'atunula sayidi eno ono aseka ono alaba bikaaba ate waliwo gundi eno scrolling through the social media ogiraba ng'oscrollinga bwoti ogenda TikTok ekisooka waggulu kya ddiini ekiddako kya busamize ekirala ekiddako kya bukaba kati obwongo tebuli coherent over from high to high, from high to high, from very high to low. Wano ali waggulu azina addako akaaba from high to low watali break kakati wakyali kuggulira eri kugasa ate ne baba kutajetinga obwongo buli wamala ng'obisoma bamanya ali ku mukutu guno ali wakati w'emyaka bwegiti ne bwegiti ne bakutandika okuweereza ebikwata bw'obibikula ebintu nga nomala osangako ekyobuwemu n'okibikula bo balowooza nti ono abyagala nga bakuweereza bingi olidde bagera ne bamanya nti ennaku ezo nagenda nga nkebera ku sciatica nerve pain
sciatica nerve pain kubanga sciatica nerve kati ennuma kati bwe natandika balaba nnoonyereza ku sciatica nerve pain ne batandika okumpeereza ebintu ebiyitirivu ebikwatagana ku bulwadde bw'omugongo buli alina eddagala lyatunda erikwatagana ku mugongo buli kaseera nga ndaba ebifaananyi ebinnyonnyola obulwadde bwe bunnuma ne mbeera so disturbed paka wekinnakirealize nga neŋŋamba waliwo kati social media interjectinze for this information I must get away from it genda bakulabe nti ono yabuuziza ku bya kamara bajja kuweereza bingi nnyo ebikwata ku oyo kamara bwe bakulaba ng'oli wa Trump bajja kufiidinga ebyo Trump so gwe olina okusalawo saawa kikwoberera ku social media ne ku saawa kikwovaako tutuuse okuwa abantu amagezi okukubawa amagezi nti bannange mumanyi nti essimu zisuleko mu ddiiro wabeewo essaawa nti nessaawa ya simu ate abantu tetunayiga kukozesa nnyo simu bulungi gavumenti erina okuwaayo ssente n'okuteekawo ebitongole bino byempulira nti gavumenti eyagala kuteekawo kitongole kisomesa abantu luswayiri ebyo tebigasa twetaaga kitongole kisomesa abantu nkozesa ya social media kubanga social media nnungi tokyasobola gigaana abaana bo naye ate beetaaga kuyiga use olaba ezo rediyo ezo eza FM wezajjira zatta amaka ng'abakazi basula ku bulediyo emitwetwe atumira ntumira gundi nze waliwo wano omwami yajjananga nti omukyala twawukanye lwa fanies group mwe yayingira basula ku ekiro beetumira buli kumaca kubaako munnaabo wa fanies group eyafiiriddwa gye bagenda okuziikirako takyasobola kubeera waka just FM radios kakati ate FM radios zaavuddewo kati ne wayingirawo social media so utulina okusalawo yes emikutu egyo yes ekifaananyi nga tonnakiteekayo mu mawulire mala kumanya tomorrow olero kitadde lwa bulungi tomorrow it might be used against you yes nze nange nze omu ku bantu once in a while I post a photo of my child here and there because nze ndi public figure tontambulirako nze ndi public figure abaana bange balyamu kubeera public nze ekyokubeera public figure abaana bange mwe bajja fees bw'osanga nga ntaddeyo ekifaananyi kyabwe we are sustaining our business gwate gwe because abantu bw'oba public figure once in a while baagala bamanye ebikukwatako ebiri private era bw'obeera nga oli public figure nga teto abantu tobawaako some bits of your private life obeera bowaling obatama obeera tosanyusa abantu baagala okumanya kubikufaako baagala okumanya ne ku bulamu bw'obuki obulala so because I'm already a public figure I've already cautioned my children nti banange namwe muli ba public figures we are part of public etulinako obwannannyini kubanga yetuyimirizaawo naye ate ekyo tekifaanana kya mulirwana wange ye nga musajja oba alina dduuka lye oba alina ki oba alunda nkokoze ate tasobola kulabikira ku mikutu gino ebbanga lyerimu nange kati nze bwe njijanga wano nze nzize kukola ne content gwe nzize okwogerako yono era namwetegekedde ne kakati gw'omulala oyogerako ki eri abantu kiki kyoyagala okwogerako eri abantu kituufu ekivaamu ng'otandika bino ndya ntambudde nyimiridde ntudde nyenze mutoyi nvuddeyo ekivaamu ng'obulamu bwo bwonna obudokimentinga bannange ebyo bye mutulaba tubawaddeko ku social media is just a little fraction of our life naffe waliyo obulamu obulala bungi nnyo bwe tutababuulira so nammwe bwe mutowe muba mukola ki leka kuteeka kamera mu njuyo n'otuuka n'obivaako newerabira nti buli ensi yonna egenda kulaba nosiba ku live ng'otaddeko family live teekako business ng'oyita abaguzi teekako ennyimba zo gwe kamiliyoni oba gwe muyimbi ki teekako ennyimba zo teekako emizannyo gyo funayo crusade kati nze nina mutabani wange ali ku crusade
ya climate change. Omwana wo mugulire wo mukutu. Omukulu Emmanuel Kigudde mukama wange. Network eno teri bulungi nnyo. Njongero gitereza. Kibale njagala okugamba nti funayo campaign kiki omwana wo yagala ensemu manyetya. Wali yagadde ensikumanya etya. Olidde so njagala oterere ensinga bw'oyagala okumanya nti ono mulwanirizi wa butonde bwansi nga mutabani wange Emmanuel Kigudde ali ku climate change kyakola kirungi. Olidde kyakola kirungi era naffe tulaba atuweesa bulungi erinnya nga baba kireke. Naye singa ate kyakivaako natandika okuteeka live mu kisenge kye nga buli kyakola mu kisenge tukiraba awo abeera aturepresentinze buki aba aturepresentinze bubi kubanga biba bijja kumuddira mu maaso eyo. So tetujja kwevuma social media ne tulina kuyiga buyizi bwe tugikozesa ku nsonga enkulu nga zino ezikwatagana ku byaba mukyala n'abaana awaka waguddewo ekigambo ekinene bwe kiti. Nze nsaba ebintu bino biveeyo mu social media ate poliisi ebiyingiremu okulaba nti nno abaana bano bafuna obwenkanya. Bwe kiba nga Hajji ddala yakwata omwana we abonerezebwe ng'amateeka bwe galagira. Bwe biba nga bamuwayiriza Hajjat yaba abonerezebwa ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. So mu byonna abaana bano baleme kwonoonekera mu zino ensonga. Abaana baleme zoonoonekeramu. Tusobole okulaba tisha feesi ye tetwagala kugirabako mu social media. Nisha. N'oli munno omulala gwe bataddeyo alumiriza jo yagamba nti bituufu yaddayo n'agamba bibi enkya ajja kufuuka omukyala. Olidde bakyali bato nnyo. Kituufu. Ndozera tubadde tutuuse nga tuvudde ku bya PPF negamba nti nze nalemaganwa dda okubeera mu kibiina ekimu ne Besigye lwakuba ate namuwagiranga nga presidential candidate. Olidde nalemwa okubeera mu kibiina FDC lwa ideology ya One Uganda One people nga nze ndi ngamba different people one country united in diversity. Ate PPF egenza okujja nga ndi comfortable mu NUP. Naye kyeŋŋamba nti nesunga balaba nga president waffe bwe yagamba tujja balabira ku biki ku bikolwa byabwe nesunga balaba nga boorganizinga nga ate bakolagana naffe under different commands but fighting one war for the liberation of our country Uganda. Wow. Tubadde tumaliriza ey'ensonga nga tugenda ku nsonga ey'omwana nayo ngikontrolde nze negamba nti nno ensonga zino nga zinyo zetaaga kuyamba community bantu bano ziddeyo zifuukezaamu famire ziddeyo zifuukeza poliisi. Mwami Balamu ekifo ky'okwefuumulira ku basibe ba Nuupu omulimu gwe omutuufu guli wano. Bw'aba tamanyi mulimu gwe guno gwe mulimu gw'omuki tugumujjukize omutuufu. Ne poliisi nsaba through the police protection unit eyambe famire eno omusango guno gubeere properly investigated, abaana babeere protected na buli eyali omukyamu abonerezebwe mu kino ekintu kino eno. Ffe bye twogedde bimala era tusigale n'ebyo bimale. Naye naawe wennyini omulala mu social media ng'osaakiriza naawe manya nti bino ebintu society eyonoonekera wamu. Ezo wali okitegedde tosobola gamba nti bali boonoonefu nti ffe tuli bulungi. Society eyonoonekera waki omulyango abeera omu. Kyova olaba tulina ffenna okulwanira wamu okulaba nga society zaffe zikola ki zitereera. Naye nga ye Hajji ne Hajjat we beesaana. Wanyi musobola okwesanga nga naye mwakola ki nga mwesaana. Balabika beesaana. Madam Tisha
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 07528871515.